Federation buli kadde oyogera kyogamba ngenda kulonda amavayo kitalo nyi dokita kati soke tumaliriza okungubaga bannange ba mikwano gy'abayimbi mwenna n'abayimbi abazze okukungubagirako Baby Day olunaku lw'olusembayo nsanyuse nnyo okubalaba mwebala okwerekereza obuliri ne mujja wano Pulezidenti Eddy Kenzo taano webale kubeerawo bampita Omukunjja Atasera mbalamusizzaako nnyo kitalo nnyo ekya Baby Day Eddy Kenzo Mr. President n'abantu abakulonda aba Federation n'abatali nate olina omulimu munene nnyo naye ngenda sooka okusiima ku kintu kimu kyemukoze ku Baby Day Evulinira guyafa ne tutuuka ne tugamba gwe baganye okuleeta ku National Theatre okusosola okuyingidde mu bayimbi kati batandise okulondamu obulambo n'emirambo nti ne mu bayimbi mulimu omulambo omusava n'ogutali so njagala okwebaza tata nti ku kya Baby Day mutaddewo balance ekyo kitegeeza omuyimbi ne wanabawo akadongo kamu n'owa bandi n'owalaga n'owalege bonna bajja bakyekimu si ekyo bakyali so Mr. President Eddy Kenzo nze nsobola okuba nga sikukkiririzaamu ttaano naye ate ku ekyo nkusiimye boyi webale kuyiwawo mubiri ttaano okategedde manye omuntu ne bw'oba tomukkiririzaamu wakolayo akalungi kamu okakola ki okasiima tosiba busungu mpaka nti simukkiririzaamu kubanga wanaagenda akola bwe bityo busobola okukyateera ne mukkiririzaamu olw'ebyo ebirungi bye nnaabanda bye si ekyo ttaano so taata njagala kusaba abayimbi bonna babaawo ekizibu ekimutuuseeko bonna babeere nga bayimbi ensobi yakolwa ku Evulinira gu ne bagamba mbu bamuganye ku National Theatre mbu omulambo gwe baguganyeewo ne mbagamba Evelyn teyayimba talina nnyimba teyagatta ku music industry ya wano agala nti baganye naye nga muneetegeka okuba balinda omulambo omusava guli gubadde mu kapa ekyokubiri banange basebo ne banyaba abaagalwa era nakyo nja kituma mukulu Eddy Kenzo kubanga kakati taata gwakutte entebe awo sayidi eyo simanyi oba ki ekigudde ku bayimbi ba Uganda naye ate Kenzo mwe tekinnabatuukako mu liigi yammwe ekyamazima Baby Day wona agenze okufa ngendo ng'alina engeri ebintu gye bitagala agenze mu byabasawo biringa bagambye abali mu maaso awo ttaano mbu mulina engeri gye muziyiza abalenzi anti bali ku mulimu gw'amawulire ttaano papa Eddy Kenzo wabaddewo akasonga kange Baby Day yakuba hiiti ye Kawanga Yogera n'ennyimba endala era abantu babadde bamumanyi era nga omutimba mu kyalo eyo n'atajja boyo obutebe babwasa naye endongo gyegenze ng'egenda mu maaso n'atagala ate atandise ofuuka omusawo omuganda ate akola ku balwadde n'abayimbi abalala bangi awo waliwo Jamie Kalicha obwongo bwagattagatta mpola mpola bangi bazze bagiraagira tetanga pulezidenti nze nsuubira ekireeta obuzibu buno abayimbi bayimba hiiti ne bazifuna naye naafuna hiiti ate n'abamwavu nnyo ate nga n'omwana omuto ava mu kyalo ajja bamugambye womala ofuna hiiti ogenda kuba bulungi Daddy Eddy Kenzo kuba kati onsinga emyaka ate entebe gy'otuulamu eri waggulu eri gye mutuula nze nzikiriza akakodyo k'okozesa n'amagezi n'abayimbi bano abalala baweeku bafunawo batuuze oba mu kasengo obawe ku bunootisi obagambe endongo bagibala bwe bati womala okuba hiiti zaako kino na kino kuba gwe musajja gwendaba nti osobola obigattagatta oluyimba nawe luba terubadde lw'amaanyi nnyo wano e Uganda naye ne luleetayo awaadi kati nabo bazigirireko okwo kubanga asobola omusajja yakuba Kawanga Yogera simanyi oba nsabye bubi mwandikikubidde engalo ziba zeetaagisa bwe mba nsabye bubi Mr. President wa Federation ojja kunsaasira naye olw'omutima omulungi ofunawo obatuuza n'obagamba gattayo akawanga kaganye okwogera ttaano wummula mirembe nze njagala okubasiibula Daddy akasembayo abayimbi bo bootwala abamu Gravity yabbye oluyimba lwange mpaka kuwulira bubi ne King Shiba tata mukuloopedde ebiddako tetwagala kwerumaaluma obeera eyo ng'otudde eri owulire nti twerumaaluma
Dadi tugambire ku bayimbi abali mu liigi eyo n'abakulu ennyo nti ennyimba z'abaana abatandika 5 muleke kuzimalawo 5 kubanga ate tekijja kusanyusa nga twerumaluma kuba ebyaddala tugenda kwerumalumamuuko. Mukama abakuume Babydewo mula Mirembe Boy. Omukunjja mumuweeko ku bugalo ebigambo genda okweera omwana wa Samugombya no emirimu gyange giba gyeyogerera giyamba omwana wange atuuke gyakola ki gyalaga. Tubeere basanyufu nnyo ti Eddy Kenzo ne bwoba olina akayimba kamu bwe kati nga kajja kuweerera abaana bo 2 batuuke gye baagala nga ne mu kiraamo kyo oteekako nti omwana wange gundi genda n'akayimba stamina nga kagenda mutwala amanye nti taata ndekedde ekyobusika ate kye tutalina ki ku ssaawa zino. So n'olw'ensonga eyo n'ensonga eyo abayimbi twebeereremu tutegeere wa gye tulaga ne wa gye tuva ne wa gye tuli kituyambe okuyamba abantu baffe abajja mu maaso. Ndowooza okwogera kwa webale right. Thank you. So kati tulina emitendera gyaffe gye tutambuliramu mu buyimbi. Tulina bakulembeze ba abannaffe abatutwala mu kuyimba. Twembracinge ekyo ate tukitegeere nti kyekiro teri bukulu butava eri ani tutambulire mu bukulu obwo oba ani abulina tubwembracinge bututambuze bututuuse gye tulaga. Naye wallahi billahi tallahi teri muyimbi ku ssaawa gye njogererako ne bw'abaani n'olwala essaawa zino ng'osobola osustaininga obulwadde okumala emyezi 3. Ekyo nkibabuulira. Kati yimiridde wano nno nga General Secretary Deputy owa Artist Union, ekibiina ekibayamba okulwanirira rights zammwe nti bw'oba ofunye obutama kw'ekimula eky'emirembe olwanye byolwanye katusabe Katonda abiwe Babydewo nti nno tulina ekibuga ekitukuvu ennyo kye yazimba Yesu mu ggulu kye yategekeyo eteri kulwala tulibeereyo nga tetufa ffenna abalumanyi sanyu ffenna nga toyimba tuli byokka nga toyimba mu ssanyu eryo. Amina. Thank you. Okay, we have a day some Federation